Twongeddemu kadoodo kano. Ekitobero kyo kibadde nga kyateredde dda mwana mulenzi King Saha abadde nga yakikutte mudda wali ng'ali munna ng'ate mukitabulatabulamu okumakinga sure nti no kiri steady wali wonna naye nga mwana mulenzi munna ng'ate King Saha kye yeekola ekyotera kikabuka byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo kosa ate ne Lydia Jasmine kosa ate n'omuyimbi munna ng'ate Kibijjigiri munna ng'ate ba meetings eside wano byengenda okubeera nga nkubuulirako maaso awo kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kansuke nkutegeezeko wali mwana mulenzi munna ng'ate King Saha avuddeyo ko wali n'akakasa n'agamba nti nno akyanyumirwa munna ng'ate kyotera eside eno era nga amasala wali gabadde nga gateredde dda munnange n'asooka n'agabulako kaawo ku bantu be ekyotera eside eno ababadde munna ng'ate mu kifo eno gye bamuzaala. Twongeddemu kadoodo kano. Nga omanyi ekyenda kirungi kujjanjaba nga kikyayogera naawe singa kyogera na musawo wo. Tugenda kuba tuli ate mu budde bwe bumunga bw'otujjanjaba. Wano ndi gy'obamanya wano mbatadde na ku kitanda. Kyensinga obutaagala ye muntu kuva eno ng'alinamu katomasi. Ke kaki King kwe kutoma. Wano kyetukkiriza kukuba ddabo. Wano teeka lya wano atalya ddabo talya naffe. Wakasowaani kamu kakusaanyi. Wamabikako. Ene emboozi gye nnyenda obanyumiza Lufalansa nga tetunnalya mmere. Ça va plate? Comment ça va plate? Ça va fort? Ça va. Ça va Sarah? Ça va. Ça va bien, merci. Là-bas, ce que c'est Ça va, collaborer avec le Pour la plate, je dois food. C'est ma base food chez. Baita kababalia kekano oba kayite ka plandirant akafumbye uli akafumbye yoli yajjabo y'omulenge baka yadieri abadde wali ate kiriya nnyo nga bwagoyingamuko crazy nga bwogeza ku munna ng'ate okulaba katugende mu maaso wali kakati nno Lydia Jasmine kosa ate n'omuyimbi munna ng'ate Kibijjigiri ajjukira nti nno Kibijjigiri munnange alina munna ng'ate show wali munna ng'ate ku Papa Sport era nga babadde ba meetings awo ne mwana muwala munna ng'ate Lydia Jasmine nga amuwamu kaawo ka drop ajjukira nti n'akatambi akawanise wali ku mukutu munna ng'ate ogwa Instagram. Papa Sport. Yes. Ne mwami Kibijjigiri. Abiri mu musanvu. Lokano leero Papa Sport. Bambi mujja musupportinga mwami Kibijjigiri. Mwami Kibijjigiri emu ku bantu ababeerawo ku show yaffe mujjukira ku Africana. Tukuba muziki kwa Africana. Era nze nagamba ne bw'oliba naawe ng'okoze yiyo. Wakamba kumbeerera era wendi natugenda kugula tebo era tuyita n'abantu abalala bajje bagule tebo. Tweyanziza nnyo VIP ya VIP 5 ebiri buli ordinary Papa Sport Makinde ne birthday ya mama tugenda lero munyambi mujja kunkabya ate nze kwenkaba boka bokoloza mama sibewo emiryango nga Jasmine bwakozesa ekyo message yino bibadde mujje tuberewo fenafena kugerabirawo ate tusanyuke bulungi era kirirosanyuka ezibire bwoli busanyusa bwatyo nno munnange engeri gy'abadde amuwamuko drop Lydia Jasmine ajjukira nti no Kibijjigiri ali omu ku bayimbi munnange abasomesa ba kuno abakyasinze oyimba kadongo kamu alimu message abuulirira kosa ate n'ebirala muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga bwatyo munnange ate Kibijjigiri wali wonna engeri gye babadde beeguddeko ne Lydia Jasmine kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba.